Okubikkulirwa eri Yoanne. Okubikkulirwa Essuula. Bino bye bigambo bya Yesu Kristo, Katonda byamuwa amanyise abaweereza be, ebyo ebiteekwa okubaawo amangu. Kristo yatuma malayika we n'abitegeeza muweereza we Yoanne. Yayogera byonna bye yalaba. Yayogera ebigambo bya Katonda n'ebya Yesu Kristo ebikakasa. Wa mukisa asoma ebigambo bino eby'obulanzi. Era ba mukisa abawulira ebiwandiikiddwa mu kitabo kino, ne babikwata, kubanga ekiseera kiri kumpi byonna ebiwandiikiddwamu lwe binaatuukirizibwa. Yoanne awandiikira ebibiina 7 by'abakkiriza Kristo ebiri mu Asiya. Ekisa kya Katonda n'emirembe bibeerenga nammwe, nga biva eri Katonda abaawo era yabaawo era ajja okubaawo, era nga biva eri emyoyo 7 egiri mu maaso g'entebe ye ey'obwakabaka, era nga biva eri Yesu Kristo, omujulirwa omwesigwa, eyasooka bonna okuzuukira, era afuga bakabaka ab'oku nsi. Kristo oyo atwagala era yatuggya mu bibi byaffe bwe yatufiirira, n'atufuula obwakabaka era bakabona ba Katonda, era Kitaawe aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Wuuyo ajjira ku bire. Abantu bonna balimulaba, era n'abo abamufumita balimulaba. Abantu bonna ku nsi balikuba ebiwoobe ku lulwe. Kyekyo. Amiina. Nze ntandikwa era nze enkomerero ya byonna. Bw'atyo bw'agamba Mukama Katonda, omuyinza wa byonna, abaawo era yabaawo era ajja okubaawo. Nze Yoanne, muganda wammwe, agabana awamu nammwe ku kubonaabona ne ku bwakabaka era ne ku kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patmo, olw'okubanga nali ntegeezezza abantu ekigambo kya Katonda, era nga mbategeezezza ebifa ku Yesu. Ku lunaku lwa Mukama, Mwoyo n'anjijjako, ne mpulira emabega wange eddoboozi ery'omwanguka ng'ery'eŋŋombe, nga ligamba nti, by'olaba biwandiike mu kitabo, okiweereze ebibiina 7 eby'abakkiriza Kristo, ekya Efeso, eky'e Simiruna, eky'e Pirugamo, eky'e Tiyatira, eky'e Sarudi, eky'e Filadelufiya n'eky'e Lawodikiya. Awo ne nkyuka okulaba ayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ebikondo by'ettaala 7 ebya zaabu. Wakati w'ebikondo ebyo ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'ayambadde ekyambalo ekituukira ddala ku bigere, era nga yeesibye mu kifuba olukoba olwa zaabu. Omutwe gwe n'enviiri ze byali bitukula ng'ebyoya by'endiga ebyeru ng'omuzira. Amaaso ge nga gali ng'ennimi z'omuliro. Ebigere bye nga biringa ekikomo ekizigule ekirongooseddwa mu muliro. Eddoboozi lye nga liringa ery'amazzi amangi agayiika. Yali akutte mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye 7. Mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekyogi ku njuyi zaakyo zombiriri, obwenyi bwe nga bulinga enjuba eyaka n'amaanyi gaayo gonna. Bwe namulaba ne ngwa okumpi n'ebigere bye nga ndinga afudde, kyokka n'ankwatako n'omukono gwe ogwa ddyo, n'agamba nti, totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu. Nali nfudde, naye laba kati ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina obuyinza ku kufa ne ku magombe. Kale wandiika by'olabye ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma. Amakulu g'emmunyeenye 7 z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ag'ebikondo by'ettaala 7 ebya zaabu ge gano. Emmunyeenye 7 be bamalayika b'ebibiina 7 eby'abakkiriza Kristo. Ate ebikondo 7 eby'ettaala bye bibiina 7 eby'abakkiriza Kristo.